RCCs amagye bannabyabufuzi abali mu kutambuza engambo ezigamba nti Nuupu teyina bukulembeze wabyasibye mu bitundu ebirala bakugambye nti abakulembeze gye bali naye official electoral commission balina delaying tactics eziremesa abakandidate baffe okwesimbawo n'okubawandiisa n'okubatiisatiisa okutimbula ebipande bya national platform bakandidate baffe bonna nga bikolebwa amagye ne bannabyabufuzi ab'ekibiina kya National Resistance Movement era bino bikolera ddala nnyo mu maserengeta ga Uganda omuli Fort Portal, Kasese, Bondi Bujo, Jangu, Mumbalala, mu Shema, wa yonna babikola ogeza okutiisatiisa abantu baffe abagenda okwesimbawo n'okubakubira amasimu naye nga tekibaganye kujja kwogera nsonga ezo. Abantu baffe bangi nnyo baagandde okwesimbawo ku local councils nga babadde bakozesa delay tactics okuzanya emizannyo egyo naye era nga mmanyi nti omukisa bagutuuse ku president wamuwa Kazindaalo. Njala tutegeeza bannayuganda mwenna abali mu nsi yonna nti kyemwayagalizanga embazzi kibuyaga asudde. Omukulembeze atutegeezezza nti ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 lwagenda okwewandiisa mu butongole nga omukulembeze agenda okuvuganya ku ofiisi ennene ey'eggwanga. Okuwandiisa kuno kugenda kubeera Lweza. Bw'amala okuwandiisa Lweza ate wakukuba olukuŋŋaana lwa bonna wali ekatwe mu kasaawe wansi wagenda okuba olukuŋŋaana olwokubiri ajja ddukuba ennateete ayogereko eri bannayuganda abategeeze ensonga ezo. Wabula ategeezezza bibi byokwerinda mwenna gye muli nti mukimanye nti bw'akwata entebe eyo oba oli wa prisoni oba oli wa military oba oli wa SFC oba oli wa poliisi oba oli wa UPDF nawoli omusala gwo gutandikibwako gugenda kubeera $209 mu kubala okutonokeka kadde kamu aka Uganda abagambye essereza mu weeziri. Mujjukira nti omuntu yenna bw'agamba nti akoze manifesto biba bisuubizo ate ebisuubizo bimuweesa akalulu ekyaza kiddeŋŋanya lunye nti buli musirikale yenna ali mu uniform ya Uganda wakuweebwa $300 wabiri mu kina kijja kusinziira ku exchange rate. N'agamba basomesa abasayansi n'aba arts namwesereza mu weeziri naye emphasis agitadde mu bakuumaddembe kubanga basula bubi balya bubi. N'abategeeza nti temwenyigira mu kunyigiriza bantu, temwenyigiriza mu kuba bantu, temwenyigiriza mu kutyoboola ddembe, mubeere bantu bampisa, sente zammwe azirina akakadde kamu buli musirikale yenna wooli. Kobe wa poliisi kulanka zonna buli muntu ajja kuba ofuna akakadde kamu ekyakibasuubiza. N'abagamba mubeere benkanya ensi abasajja bagifugidde emyaka 4 referral hospital temuli malagala enguudo nfu wabula bo bizinensi zaabwe zigenda mu maaso omuli ez'okubba ettaka okubba ensimbi okuzimba za apartment okuzimba za arcade okugula buli kimu kibeetaaga n'okuzimba amayumba mu diaspora okugula properties mu diaspora nga bannayuganda beerabidde bebajjako omusolo. Kati n'abagamba mwenna abakuuma ddembe okutaleka ku musirikale asooka wakakadde kamu naye nga yongedde bajjukiza nti mukuume ddembe mukuume bandaganda ebyabwe era bagate mugende mukozesebwa gavumenti okukola effujjo gamba ng'okumublocking agenda okukola enkuŋŋaana ze okukuba abawagizi be nga tebalina tabu yonna gye bataddewo. Kale abategeezezza nti ye okuwandiisa agenda kuwandiisa ennaku z'omwezi 23 lugenda kubeera Lwakubiri wiiki ejja agenda genderweza yewandiise mu butongole okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga ekyo mukitegedde. Kati buli obubaka obukulu obadde mundeese olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 19 lugenda kubeera Lwakutaano. Bino muyinza obbirabako nga bituuseewo okusinziira ku reliable sources zange. Nga mumanyi nti Nyando Yosoferi ballot paper ayagala jjijjuza abantu bangi nnyo kiwe obuzibu abanoonya omuntu gwe baagala okulonda. Kino kyonna akikola okuteekawo abantu batwale obudde bungi nnyo nga banoonya omuntu gwe baagala okulonda. Ekyakikola anyigiriza national platform. So far baagala balina bakandidate 20 abali ku ballot paper naye ako si kyekikulu. Ekikulu kya Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ewali ambuleera abasigaye tetwagala kumanya. Gowonna ku ballot paper noonyawo ambuleera oba manvuuli. Nkiddamu eno video wene kusanga wonna tozungazunga kunoonya kintu kirala nnyo noonye wali ambuleera manvuuli otikinga ku musana weetaaga ki ambuleera tikinga
kunkuba wetaaga ki ambulera tikinga wonna wosanga ambulera ku bawoti box tononya bilala simanyi mupiira simanyi stove simanyi ttala simanyi kisimanyi gaali no simanyi basi no kubanga basi tezina uzite enguudo zaafa benyini bagana okuzimba enguudo kati ne basi tezikyasobola kuyitako enkuba bwetonya wetaaga weggama wa olina okubanga otambule ne manvuli ba ambulera wonna wogenda ku bawoti paper tikinga ambulera wajja okubeera president bagenda okukola n'ebimba okuva ku LC1 okuva ku LC1 LC2 LC3 paka omemba parliament wosanga amanvuuli tikinga kati mu nkola ey'okunoonya okujjuza bawuti pepe eyo n'okwawulamu obululu bw'abantu mu bitundu by'enjawulo twabagamba dda nti Nandala Mafaabi yamudeployinga mu eastern side of the country ewa PPF wa FDC era aliyo mambo aliyo waba kuba campaign nekyentegeddeko atekamu sente nyingi nnyo okusika abantu bamukowa ddayo ng'omuntu oyo aliyo yagenda kujja ku ballot paper kati eyo n'amanya nti mu mamboka mu bukiikakko naawo ataddewo Nandala Mafaabi kendeeza ku bululu bw'opposition kyagenda okukola kyekirwa mu Eastern abadde anoonya omuntu agenda omukolera omulimu ogwo one mukusooka yagala yejjeko Rebecca alitwala Kadaga ateekewo speaker Anita Amongi era mu NLM preliminaries n'ateekawo Anita Amongi eyaliko speaker Rebecca alitwala Kadaga n'anyiiga byeyogera mu abiwulira n'abagamba ngenda babulira ekiddako ompulya bulungi nnyo kati bano bagenze ku mikolo egyabadde eyo okwabadde ne Nabbanja okugenda e Busoga kambalage wano ka video Nabbanja yagenzeeko e Busoga eyo gyabadde ku Nabbanja gyeyagenzeeko e Busoga gyabadde ku mikolo gy'obwakyabazinga n'agamba nti balonde President Museveni ne bamugamba be twaloba fe twetaaga Rebecca alitwala Kadaga ne Kyagulanyi tetugenda kulona Museveni kano keka video nyendako kano keka video amazima gali nti owekitiibwa president alina waatujje ate alina waatutuusizza ate nga tukyakola emirimu mingi wano e Busoga tulina we tuvudde tulina we tutuuse era njagala okubasaba ne sekusaba yenna mutunuulire owekitiibwa president ng'obudde butuuse obwakalulu kubanga Uganda yonna egenda kumuwa nze mbabuulidde akalulu kagenda okufuna ku luno ne Kampala ne Buganda tuyinza ogiwangula mbabeerera b'amazima ekyo mukyagale oba mukigaana nze nga jjajja wammwe mpulira nga kinkakatikako okubabuulira amazima kituyambe okufuna negotiation power wali atajja kuddako ago ge mazima so mwabawagira Museveni mubeere bagumu akalulu agenda ate kasingira waggulu nnyo ku luno Uganda abona balise katika video yako Nyando bwe yakalabye ne bagamba wait a minute kitegeeza twayo kya Busoga Kadaga akyali w'amaanyi ne baddamu ne balowooza okusinziira ku reliable sources zange Rebecca alitwala Kadaga yayitiddwa mu meeting ey'ekyama mu State House Entebbe Nyando yamuyise n'ekibijja ky'abamafia bamuyita bamugamba twagala tukole ddiiro twagala tukuwe ddiiro omanyi politics w'abasajja ba NRM wampankuwe ne bamugamba bwakkiriza ne yeesimba okuwa president ngazze bwannamunigina kuba president bagenda muwa ekintu kyonna kyayagala mu government oba ekintu kyonna kyayagala mu government eddako bakkiriza okujja okuba president ngazze ku bwannamunigina Rebecca alitwala Kadaga mu meeting eyabagambye nti kangende mmala okwerowooza
nja kubaddira kati jjukire olunaku lw'enkya lwagenda okudda ewa Busoga ayogereko eri abantu be naye ekintu ekyo baakimugambye nga there is a possibility kabugo kakadde tekagwa mbuloolo nga bano baagala kwejjako pressure eya Nuupu mu Busoga mutemwewuunya nga Rebecca alitwala Kadaga afulumiza posta nti agenda kujja kuba presidenti naye ng'ekyo kyonna kyavudde mu meeting yatudde olunaku lwajjo nga bamusuubizza okumuwa ekintu kyonna ekinene jjukira era yatuleetera ebizibu Kadaga yajjawo age limit Kadaga yajjawo term limit abamugisawo ebyo ate bamukuba essaawa zino kati ate bazzemu ne bamuyita jjukira politics wa Uganda wampankuwe wa kiyaye naddala mu NRM so temwewuunyanga Kadaga akubisizza posta obanga agambye olunaku lw'enkya ku Lwokutaano nti agenda kwesimba kuba president mugenda kiraba kino kibaga binaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 wabula bwe yabagambye nti agenda baddamu alina options ebbiri either okudda ku sayidi y'abantu abanyigirizibwa oba okuddamu okwetunda omulundi okusembayo n'agenda n'ekirowoozo kya Mukama kye yamuguzizza naye bw'agenda n'ekirowoozo kya Mukama kye yamuguzizza alitwala Kadaga toliddamu kutegeera abantu banna Uganda nti baakubeererawo era tebali kuddamu okutegeera bagenda kuba bakunabye mu ngalo nga n'ekibyokoledde byonna abantu bagenda kunaba mu ngalo bwefufu so njagadde okukola information eno bireme kutuuka olunaku lwankya nga bebakutte nga bakizze nga surprised muli nga bakutte off guard nga temutegedde nze mwe nfuna information ng'egenda kubeerawo nzija nekugamba so saagala olunaku lwenkya babakwate off guard nga Rebecca Kadaga ayinza okujja nga yeebase bulungi nga nti nze ngenze ku sayidi y'abantu sitaani ayinza okuba yamukemye nakkiriza bamuwe okujja okwesimba kuba president nga kino bakyagala nti olwo bakabinze batemya amaanyi gakyagala nti eri waggulu mu Eastern bataddeyo nandala ajja tola bululu bwawo na wano wennyini mu Busoga nti bataddeyo Rebecca alitwala Kadaga kitegeeza mbu Abasoga bagenda kulonda ye mbu Kyagulanyi asigale mu Buganda kati ye Museveni asigaze amambuka n'amaserengeta ajja kuba amaze okiggala program bwetu bwe yali mu Buganda yamulemerera etya mu Buganda yamulemerera nti twakuba ebikabaddabi byonna omwali Mayiga Mpoga Segona baani bonna twabakuba n'aba nga tayinaamu ate ng'oyagala okumanya nti waliwo emmando bwanika kyanaawudde Mao najja n'ayogera ebyama byonna ebibindi ebikolagana ne Museveni era ebigenda okwefuulamu mu kalulu akajja okulemesa enkyukakyuka muno mulimu UPC mulimu FDC mulimu ADF mulimu ADF ya Mpuuga n'ebindi ebibiri bina bitano NRM yebere okutano era yagenda bagenda kufuna 80% kino bakijjawa olw'ensonga nti bo bagamba nti bateesa songa ateffe tetumbya kuteesa twagala kujjako Museveni kati bwate bwakibaze ekintu kye nti eri atekennandala mafaabi wanateekao Kadaga ne Kadaga enkya lwagenda okusalawo kyagenda okukola nenze njagadde bagamba nti bamuyise mu meeting ne bamuwa ddiiru neddiiru yabagambye akamala okwebaka yerowooze ajja baddira so enkya teweewuunyanga Kadaga either agenze ku sayidi ya Museveni ne yeesibawo nga president oba nadda ku sayidi y'abantu n'agamba nti kati ngenda kukolerera abantu byebintu ebi bibiri so don't be surprised ku kijjo olunaku lw'enkya kuba enkya mujja kubeera ku media mugenda biraba nze saagala mu information ebakwata offside nga temutegedde kino jagadde okibagamba budde bikyali saagala mbeere information ebakwate off guard nga temutegedde nsuze nkibagambye buli mwakisaasanya kitegedde nti olunaku lw'enkya nga 19 kyonna ekiva mu welcoming party ya Kadaga kino bakwata offside kubanga ddiiru bagimusomedde n'abagamba ngenda baddira kati byebinjagadde bagamba mwebereremu nyongera okujjukiza ba comrade bena bana Uganda temugaba nini namba zammwe ojja kuba maze okulonda naye nkunjukira okujuza mu protest vote bw'osanga nga bakulondesezza nga tolonda nga tewalonze awo protest vote wetandikira nkiddamu bw'osanga nga walonze nga bakulondesezza nga batutte nini namba yo eyo nayo kozi ya protest vote wetaga kwereganywa n'abantu awo watandikira ku luno bannange tulwana omulundi ogusembayo ku ggwanga lyaffe kubanga nawo information engamba kandi bakekalulu akasemba mu Uganda
na information edaga nti kandi bakalwa kasimba mu Uganda nti bwe tuva mu Kano kati tukyusiza ggwanga lino akabandi tutwala mu parliament elections oba parliament nga tunala parliament yokka parliament nerondo omukulembeza addako so mukitegedde bulungi nnyo ekyo kyenjagadde bategeeza mukitegeere so buli mwojali teekamu amaanyi kanfundikire na kano Nyandi Yosoferi tibahabulwa nga bulijjo nabagamba ogenda okujja mu public baba bamaze omukanika bulungi nnyo ne bwaba bamala omukanika najja mu public oliva mu public babi musajja mukadde nnyo ate akaddiye n'ebintu abikooye naye kyebaabala si kyebalinamu kyebaabala babala kirala nnyo ekiriwo kirala nnyo mwegendereze nnyo bwe tuva mu kalulu kano bagenda kabba massively ekyo tukimanyi kuwogolole bakabbye edda wabula mugenda kulaba panic nga bannayuganda baagala obuyinza bwabwe mugenda kulaba panic nga bannayuganda baagala obuyinza bwabwe bino basuubira okukola omwaka ogujja bino basuubira okukola omwaka ogujja bamala okubba akalulu bagenda ku deployinga amajje okwetola eggwanga lyonna bateekewo ne kafyu then Nyandi Yosoferi Nyandi Yosoferi wabanga alemeddeko nga tulemeddwa okumunyeenya ennaku z'omwezi zabadde alayiriranga mu gwokutaano ayinza obutatuukayo n'alayira mu gwokuna oba mu gwokusatu omanyi tulonda mu January awo ayinza okulayira mu gwokusatu n'atalayira mu gwakutaano kubanga ekyagala omulayiza mu gwokutaano ng'obudde bukyali embeera y'obulamu bwe si nnungi era bw'amala okulayira ajja kulonda cabinet temwewuunya nga Didigi bamugye ku bwa CDF ne babuddiza Muhoozi oli mujjukira Muhoozi oli kati akolanga Minister of Internal Affairs Muhoozi oyo gobayinzo Didigi bagenda mujja mmagye afuuke civilian then baddemu bali appointing David Muhoozi yababeera CDF then Muhoozi afuuke civilian bwafuuka civilian Nyando amulondenga vice president bwamulondenga vice president bajja kyusaamu ne articles ezimu nga vice president ayina obuyinza obujjudde mu constitution so si buno obwadde obwa arupo no vice president ajja kuba mulongooseemu kati mu process amaze mulonga vice president olwokuba badde afuuse civilian then Nyandwe ajja kuba ekintu akita on a healthy grounds agende sikyasobola vice president Caron bwe tebaagala omuyingiza ezo nkusuniddeko ku biki balina mu program ne tebamanyi naffe tulina ki mu protest vote nkiddamu byenkusuniddeko mbikusunniddeko nga biba planninga nejjukira nti bulijjo omuntu wa bulijjo opulaninga ne Katonda akola ki ne Katonda apulaninga tebamanyi kiti planninga tebamanyi kijja regimu yawe maze emyaka 40 nyongera kujjukiza mu 7 ffe bannayuganda tulina kye tufiirwa buli kimu akitujjako abaana baffe tebakyasoma tebakyalya tebalina bulamu abamu basiiba mu Bungereza basiiba mu Europe basiiba mu America basiiba Canada abafu okufuna obulamu bulungi balina kumala kutunda ttaka kutunda byabwe nagenda kutunda bulamu bwabwe okubeerawo abammwe bavuga zi BMW abammwe basiiba mu nnyonyi abala balina zi private mansion sente balina ku account balina ne gold omukalu ku account mwe bananyini bizimbe mu Kampala byonna almost 90% mwe bananyini zi estate mwe mulina zi banka mwe mulina zi microfinance mwe mulina buli kimu mwakitwala mu Uganda kyalina kyalina kati ffe tetusalwa tetulina loss singa enjegego mu ffe tetulina loss tujja kulaba kuwano omulamuzi nga adduka nga ndaba gisimufungize tugenda kulaba ko bajjeno nga badduka nga ndaba gisimufungize tugenda kulaba kabakulu mu polisi nga badduka nga ndaba gisimufungize tugenda kulaba minister nga badduka bagenda mwekizayiro kubanga muganya okutegeera ensobi mwagamba mwajja okulwanira eggwanga okujja obutabankono obutateeka ggwanga mu ntata kiki ekibafuza emyaka 4 ne musigala nga temusobola kukkiriza bya demokrasi ebeerewo nti namwe mbere mu ggwanga era mwagala kudda mu kintu kyekimu abakulembeze bonna badduka bafidde mu refugee camps gye badduka namwe mwagala genda mu kintu kyekimu muba mwalwanirira ki
bajjajjaffe balwanira ki balwana Uganda efune emirembe ng'okukyusa obuyinza bulina kubeera mu mirembe kulonda kalulu naye mmwe mulemeddwa okutegeera nti omukulembeze yenna alina okukwata obuyinza nga taamuweddeko n'abuwa obulala kati bajjajjaffe abaafa eruwero baafiira ki abasajja baganda bakwata ensimbi enkalo okuvujjira olutalo olwo baafiira ki bwe mbanga temusobola kukkiriza buyinza bukyuke emirembe nga nammwe mulina option egamba ngenda kudduka mu asayira mu ngende Sudan ngenda kudduka mu asayira mu ngende Kenya ngenda kudduka mu asayira mu ngende mu America ngende Canada ngende Europe ngende Dubai ngende mu Asia olwo oba wasomera kigwa tasobola kulaba mbeera nti emyaka natufuze bannaffe tetugenda kufuuka basayira mu seekers ba refugee mulina amaka matiribona mulina emmotoka mulina ensimbi mulina buli kimu nga bannayuganda mbanyigiriza baagala change jjukira bo tebalina kye bafiirwa mufiirwa mulina ensimbi mayumba gammwe mulina ensimbi ku akawunti ezitalina alina ffe tetufiirwa kuba katolode bannayuganda basinga obungi basayira mu seekers across the world baagala kuddaka tujja kuyisiŋŋanya ffe nga tukomawo Uganda mwenga ate mujja gye tuli nga musaba asylum but remind you tuli mu .com era ebifaananyi byammwe famire zammwe zijja ku uploadingibwa ku website za international police ne ku immigration mu nsi yonna ebifaananyi byammwe profile zammwe abaana bammwe ebyobugagga byammwe nga tubeetaaga okunnyonnyola obutemu obubbi obulyake n'obutali bwenkanya okutulugunya okutta na buli kimu kyonna kyemukoze mu Uganda bwe muba temusobola kwekuba mutima ogane ekituufu kiri nti twagaba bannayuganda twaleeta emirembe era tekyali kuddayo kuyiwa musaayi bwe muba temusobola kutuula ku mmeeza ne mwekubaganya birowoozo ebyo bajjajjaffe baafiira ki era mwe mufa ki mumusuubidde nti buli Uganda eggwanga okubeera balina kukiwa musaayi mumusuubidde buli obuyinza okukyusa balina kukwata mundu gw'osuubidde omuntu gwottira omuntu we agenda kulowooza atya gw'osuubidde omuntu gw'owambidde omwana agenda kulowooza atya baganda bange mwenna abali mu gavumenti n'abawagira National Reverse Movement mwegendereze nnyo ebikola mukola olwaleero olina obuyinza enkyo ojja kuba tobulina ng'abulina mulala nnyo bw'anaaba alina endowooza y'emu neyo gy'olina nga naye alina ekimulumiza okuteekako revenge agenda kukola atya tetwandiyagadde nnyo okukola bintu bya revenge kuba tebirina kye bizza naye twagala kuzimba ensi ng'omuntu ne bw'ayogera ekigambo nga kya byabufuzi teryamukwatako twagala okuzimba ensi ng'omuntu bwazza omusango alamulwa ng'amateeka bwe galagira twagala okuzimba ensi nga buli muntu yeeyagalira mu bulamu bwe alya anywa afuna ebyo yalina okufuna muserezo muomusolozi asasula twetaaga okuzimba ensi nga buli muntu waayagalidde waakoledde kyayagala kyonna obudde bwonna mu ensi ye so si kubanga asosolebwa olwokuba mu ensi mwagifudde nti erimu ebyana n'abaana ekyo kikyamu n'olw'ensonga ngenda bagamba ka vidiyo kano kawanvuyeemu naye njagadde obategeeza mu lunansi waali weetegeke ku Olwokubiri ngenda kuzomoza 23 omukulembeze agenda kowandiisa pulezidenti abagambye nti ekijja kyonna agenda nakyo mukutta abantu bemubatadde mu makomera nga musubira mugenda munafuya akugamba etasobola kunafuwa kubanga ate alina okulwana ennyo okunula bemutadde mu makomera alina okulwana ennyo okunda bannayuganda batasobola kweyogerera alina okulwana ennyo okunda bannayuganda bali mu busibe mu nsi yonna gwoyinza okubuuza nti abali abasibe be bali eruzira oba ekitalya bannayuganda bangi mu Uganda nga basibe we batudde bannayuganda bangi abali mu diaspora nga basibe we bali batudde nga tali mu kkomera mwere muyita prison wabula nga mu nju waasula ne ku mulimu gy'akola musibe ebirowoozo mu bulamu bwe ne mu byakola nga musibe gwoyinza okuza nti abasibe bali mu kkomera no n'abannayuganda basinga obungi mu Uganda basibe era bali mu buwambe kati ebyo byonna ebintu byetuteesa kubyogerako okusumula bannayuganda bonna gye bali basobola okweyagalira mu nsi yaabwe kulwa katonda n'ensi yankatambi kano nkatadde naye bagemudde okunaku lwenkya mujja kulaba ekigenda okubeerawo ebyange mbyogera kate ng'omusiza Gulesiyani akatambi nga sirabika butereevu ku mutimbagano nga ndikodinga obutambi nga buno ebiseera ebisinga mba nkyetegereza nnyo ensonga nga bwezitambula nga saagala kumala gaziwiira olw'ensonga oyinza okukoleramu ensobi oyinza okwogera by'otandiyogedde ng'okozeseza obusu nga tumaze okwetegereza yensonga lwaki nsooka nenzirako ebbali n'emalo zetegereza ne buno obubaka njala busindikira bannayuganda mwenna
mwenna abagala enkyukakyuka adala bali mu struggle njala mbufune buli mbu mutuukeko bulungi gwe buluwa okusooka ddala njala kwebaza bannayuganda mwenna abafuddeyo okulaba ng'ensonga zonna zigenda mu maaso mu kibiina kya National Platform muzikwasiza emikono ebiri era muzeetegereza mwebali nnyo mubalire ddala nentegeeza bannange mwenna ate ensonga zino abazifudde nga za buntu nti mudde mwekube mitima nga temunnatokomoka mugambo kubanga mujja kuswala. Lwaki mujja kuswala? Njala bategeeza nti ebyobufuzi kubeera kuvuganya era alina enkizo ku munne yawangula negwe bw'ojja mu byobufuzi ng'omanyi nti gwe kyatteeka gwe olina okuwangula mba nkusaasidde era ojja kunyiiga ojja kwogera bingi. Kati njala bategeeza buli agala okwetaba mu byobufuzi kimanye nti kubeerako omuwanguzi kubeerako ne gwe bawangudde. Ate mu nkola eya kisajja kikulu bwe bakuwangula kkiriza tebakoze eki bakuwangudde okola ekiddako naddala mu demokrasi gwe twagala okusomesa abantu n'okumutegeeza nga temuli mbubbi. Wano wensinzira obbagamba mwenda bannayuganda mumpulirize bulungi nnyo. Tuli mu byobufuzi mu Uganda mu ggwanga erikulemberwa Nakyemba na Yosoferi Tibahabulota Baisirwa mutabani wa Kale kyensere muzeze ensanga bisibe Nyandwe amaze mu bukulembeze emyaka 40 nga mukimanyi nti mu kujja mu bukulembeze yayita mu kukwata mundu n'okutta n'okutulugunya. Bino byobufuzi bimulaba biteekawo kigumaza ng'enteekuma mu kyoto era akyakozesa obuyinza bw'omundu n'okumenya amateeka okukola byayagala. Kyovulaba nti yateekawo nnyo ssente aziteeka mu magye aziteeka mu bukesi buli wamu alinawo omukesi. Omuntu okulwana omukulembeza amaze mu buyinza emyaka 4 nga tokozesezza muntu n'omunyeenya okumuyebya okutuuka waatuuse oba osaana kirabo. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu osaana kirabo Mukama ajja kikuwa ffe bannayuganda tulina kye tugenda kusasula naye we bali kunyeenya Museveni n'omwebya okutuuka ku mbeera gy'alimu nti atuuse n'okwagala okukwata ku bisubi. Kati gwe muganda wange ali eyo njala kutegeeza nti okulwanagana ne regime eya dikiteeta nga w'amagye kafulumbuke si kyangu. Njala kuwako ekyokulabirako kebe relationship oba obufumbo bumaze emyaka 4 nga baagala n'ababiri omusajja n'omwe bali mufumbo wemu mu nnyumba y'emu tebumalaga kuwambi tuli wadde okubomolwa. So nga ate obufumbo omwaka gumu myaka 2 bwangu nnyo okubomolwa oba okusaanyaawo ne mba mugenze mu mateeka obufumbo ow'emyaka 4 kubeerako afiirwa ekinene oba kubeerako afuna ekitono. Lwaki? Nti abantu bano baba balina ekintu kye bazimbye kati ekintu ekyo kijjawo tekiba kyangu nga buno obufumbo bw'omwezi omwaka emyaka 2 kyangu nnyo. Kati n'ebyobufuzi okulwanyisa Nakyemba w'emyaka 4 ng'alina ssente ng'alowoozesa abantu nti buli kimu yeye tekibadde kyangu. Njala bategeeza mubeere bagumu muteeke amaaso ku lutimbe muve mu byobufuzi by'okweyagaliza tugende mu byobufuzi biyamba eggwanga. Lwaki mbagamba ekigambo kino? Nzize obbagamba ekigambo kino nga mbategeeza nti Nyanda Yosoferi ne gurupu ya NRM bukyanga National Platform etandika okuyita abantu bajje balage okusaba kwabwe bateeke okusaba kwabwe okwesimba mu bifo by'enjawulo ku local government ne kuba MP saako ne kuba president. Kano mbadde tegumugamanyi yakateekamu obuwumbi 15. Museveni yakateeka obuwumbi 15 mu nteekateeka ey'okuyingiza enkwezenge mu kibiina kya National Platform ku levels zonna. Kati gwadde takimanyinza okutegeeza nti obuwumbi 15 ng'omusajja abuyinvestinze okuyingiza enkwezenge mu National Platform n'abanga njala kuga nti mu billions 15 za investinze mu National Platform okuyingizamu enkwezenge ndowooza asobodde kufuna 0.5 ne 1% tagiwezezza. Era munyiikaavu mutwakaavu era avumirirwa ekikola ky'abalimu NRM abamufeze nti ensimbi zaatadde mu kuteeka enkwezenge mu Nuupu tezimukoledde kuba tezibaddeewo. Lwaki? Baganda bangenda basaba mwenna ebyobufuzi oli waddembe okuyingira mu kibiina kyonna ky'oyagala era oli waddembe okivaamu. Buli lw'ovaayo n'ogamba tebakuwadde kaadi gwe n'oyomba nnyo njala kubuuza luli bwe wagifuna ani yavaayo n'ayomba era luli atagifuna lwaki teyayomba?
lwaki kati abafunye bo basirise mwabatafunye lwaki ate mulekana nnyo nga buli mwafuna kaadi bemwawa bonna batayomba lwaki kubanga kiba kitegeeza ekigendera kyammwe kyali kyakufuna kaadi si kyakukyusa bukulembeze nabagambye nti osobola okufuna kaadi naye ekyaliyo omulimu omunene gw'okujja ku Museveni ekifaananyi kitunula kyetegereze kati mbagani Museveni yateekamu obuwumbi 15 teeka enkwezengeze mu national platform naye yafunyeeko 0.5 ekisigadde kulinda ali kuba MP tulabe ki ekiddako kati njala kutegeeza gwe comrade yali eyo njagala ofune ekifaananyi nkikusiigire twabasomeseza ntubagamba nti ebibiina ebira byonna bibadde birinda abantu bava mu NUP era mutandise okyetegereza nti bamaze ogaba kaadi ku mitinda gya local council gyonna ebibiina ebisigadde bira active era nabyo byasumuludde lwaki olw'ensonga baali babataddewo nga backup eri enkwezengeza za Museveni singa tezifuna kaadi obujulizi mwabwe ba corporate abamu ebibiina byabakubidde amasimu nti bajje babasiteeke babasasule ssente babakolera ebipande babagenda bafandinga abaganye baganye abagenda ogenda bagenda genda ndiwo okutegeeza buli gwolaba nga aleekaana mu teyafunye kaadi nakugamba nti yavudde mu NUP agenze oyo tabadde wa NUP buli gwolaba nga aleekaana mu teyafunye kaadi nagamba nti avudde mu NUP oyo teyabadde wa NUP owa NUP tasobola kuga nti nvudde mu NUP owa NUP atula ne yeebuuza lwaki nze tebampadde kamala okwekebera mmanye ki ekyaganye n'akola okuwandiika ku kusaba kwamanye ki ekyabaddewo ate nnyongera obbajjukiza okuddukanya ekibiina ky'ebyobufuzi under the military dictatorship si kyangu lwaki muganda njala kujjukiza okuddukanya ekibiina ky'ebyobufuzi under the military dictatorship si kyangu mbuuza lwaki nkuwe answer ebibiina by'obufuzi mu Uganda mbirabyeko nga n'ekibiina kya National Reverse Movement wekya NRM kirina emigozobano mu kyo kimaze mu buyinza emyaka na nikirina obugozobano okuva ku Lessuwano paka ku president balina emigozobano be bali mu buyinza be balina ssente be balina amagye be balina polisi balina amakomera naye bali mu bugozobano okitegeera DPO yasaanawo FDC yasaanawo PPF kimererezi ADF kimererezi kati bodda ku national platform esobodde oteekawo structures nga bagula enezaawo eno bagula mukulembeze bazaawo ono bazimbye ekitebe bazimbye ne branch endala bakyazimale branches endala ng'ebibiina bikasangawo tekibiina kye birina wandibadde okwatirirako okwogera ebigambo ebingi muganda wange wandibadde olindako okwogera ebigambo ebingi nga tonnavaayo okwogera bigambo bikikinike sooka otunuulira ebibiina by'obufuzi byonna byetuyita political parties ebibadde mu Uganda okumala emyaka 4 n'ebirala birina emyaka 5 biyimbiridde luddawa ku bukulembeze bwabyo enkulaakulana pulaani yaabyo ey'okutwala mu buyinza eyimiridde luddawa teriiwo naye ekibiina kikulaze kirina potential neggwe otunuulidde kaadi lwaki oteeka nnyo essiramu kaadi kubanga gwe ekigendera kyo kyakufuna kaadi si kyakukyusa bukulembeze lwaki nkugamba sooka otunule ekibiina ekyabba obuyinza bwaffe mu myaka 4 tekirina kitebe tekirina kyekirina nga n'obukulembeze baleeta billions of money okugula abantu balonda kati nawe njala kugamba muganda wange mpulidde abantu bangi nnyo nga mwogera nsosoma natudde ebbali nensooka nentunula ne ŋŋamba okay nti yes kansooke mpuliriza abantu kye boogera amannya ge bambita Lumbuye Fred Comical Ali nze sinya kuteeka nsobola n'entalo ku layisi ezimu nzeewola gwoba olina obujulizi obw'essimba obulumika omuntu yenna tangible evidence nga bulumika omuntu yenna mu kibiina kya National Platform nga yakutte ensimbi n'atunda kaadi ng'obulina bujulizi bwe buli bondeetere bw'oba olina obujulizi obw'essimba nga bulaga nti ono yaguze kaadi ssente bweziti ne bweziti ne bweziti bondeetere wabula oba tolina bujulizi nkusaba okozesa ekigambo kimu kiri bwe kiti kakkana genda owummule omanye ki ekyokukola naye tuba tugenze mu kkooti z'amateeka bakubuuza olina obujulizi kyekiyitisa mu kkooti abajulizi to witness okuleeta obujulizi naye bw'onodderoga nti kaadi bazitunze nga tolina bujulizi oli waddembe okyogera naye oba ozimba kibiina kyo nga tolina bujulizi oba osuula kibiina kyo kubanga olina okwogera wol proof nti ono omusajja yafunye kaadi yawaddeyo ssente bwe ziti obujulizi bw'obuno
okitegeera ku both local councils ne kuba MOP ne ku national level mutuwa obujulizi ba comrade gorova n'okola kye tuyita allegations nga tolina bujulizi oba tozimba kibiina oba okisuula ate era njala kusaba akakiiko akasunsula abataddeyo kusaba kwabwe please bwe mba muwulidde such allegations mujje mwogereko eri eggwanga mutegeeza abantu abo nti alina obujulizi nti yampadde wayakuwadde wayadde omuntu gundi ssente afune kaadi mubagambe bajje baleete obujulizi obwo muwe musirika obusirisi nga bateekako blackmail oba propaganda oba allegations nga zibagenda nga temuvudde ekola public statement. It's like you've accepted the allegations. Please ngenda basaba mukole public statement nga mu diffusing information etambula kubanga buli atafunye kadi agamba yagifunye yawadde sente bomugamba nti leto obujulizi agamba ate obujulizi ne mugati saagala boogera boogezi kwata obujulizi nti ono bamuwadde miliyoni bweziti okuwayo kadi okitegedde. So ngenda basaba gobo olina obujulizi bwonna obulumika omu kakiiko kubakulembeza bali kakiiko aka EMC nga bamuwadde sente ezitunda kadi please tutuukirire fe tujja obujulizi butuuse omukulembeze ne banne balawo obujulizi buno kibukola ki kibugenda okukola eri abantu abo. So ngenda kusaba gwena muno comrade ali eyo eyabadde asubira kadi batagikuwa n'otandika okugenda ng'otambuza ebigo nti akakiiko kadi kazitunze gwereeta obujulizi ebisigadde bitulekere gwempa obujulizi obuli tangible nga abakulembeze kakiiko ka EMC batunze kadi era ng'obulina ne gwe mwaziwadde baga baziwadde waali ebisigadde obindekere nze nja kujja mbyogere naye oba tolina bujulizi nga just okozesa allegations ekintu ekyo si kirungi nnyo oba tokolerera kibiina. Ate n'ekirala njala tukimanye nti era kadi zino zigaba ziringa kusaba visa. Tolowooza nti gwe bw'ogenda ku American Embassy okusaba visa gwe bw'otadde application wekka. Tolowooza nti ogenda ku British Embassy okusaba visa gwe bw'otaddeyo visa wekka ng'osaba. Oba ensi yonna ebeera abantu bangi abataddeyo okusaba kwabwe. Wabula mwabo komuliko bagoba visa gwe bakubulya ensonga laki tebakuwadde. So si tteeka nti buli ateekayo okusaba kwagenda kufuna no n'ekyo bwekitibwe kirimu kimu kadi. Naye ebintu by'okwogera ebigambo ebikinika okutali magulu mituna magulu ebintu ebyo tandibwa tubyesonyiwa olw'ensonga nti tebina makulu. Wabula nange ennyongera okukatiza abakakiiko akasunsula baganda baffe bakulembeze baffe tubasaba n'obuwombeefu kye tuyita eddembe ly'omuntu okweyogerera era nga litulwanirira nga nange linwanirira nkyagala nnyo freedom of speech and freedom of expression. Gwe wenna ng'oli comrade ku social media please njala tuyiga ekigambo kimu. Mu nsi yonna abantu balwanira eddembe ly'okwogera ate mu kwogera mwe tujja ebikulu bisinga obungi. Ng'oza lwaki waliwo TV waliwo radio waliwo social media platforms ne social media apps ezisinga obungi. That is what we call social media oba kye tuyita communication. We communicate in different languages on different apps because we associate with different people. So bwe tuba tuli mu communication omuntu waddembe okwogera ekigambo kyayagala azilonga aziti alina obujulizi. Naye bw'ogaana omuntu okuvaayo okwogera ensonga kitegeeza ofuuse dictator. Jjukira nti mu science wa intelligence bakuŋŋaanya ebintu bingi nnyo ebyogerwa ebiwulirwa ebikolebwa bo ne basengejja okujjamu obujulizi. Bw'ogaana omuntu okuvaayo okwogera ku nsonga ye gy'aba alabye nti si ntuufu onootegeera ddi ekikyamu. Lwaki? Nyando Yoseferiti baabulwa kyekyokulabirako. Abantu bangi bawandiika abantu bangi boogera information etamutuukako. Agenda okuga nti kino baakikoze nga tebaakikoze kubanga tafuna information. Ngenda kuga comrade yali eyo tokola era tolemesa muntu yenna avaayo kwogera. Wuliriza ebigambo byayogera ofunemu osengejje. Oba ayogedde mukambuwavu oba ayogedde mutwakaavu oba ayogedde mu ngeri yonna nga tonnagamba nti yogera kasasiro oba tulina kyotugamba. Leka omuntu oyo ayogere gw'otuula osengejje era mu kwogera kuno mwe tujja information etereeza buli kimu. Lwaki? Ngenda kuwako ebyokulabirako bibiri. Muganda wange
bw'osanga ng'omuntu asirise tomukakanga kwogera. Bw'osanga ng'omuntu asirise ng'alina waatodde tomukakanga kwogera, kubanga ekimuganya okwogera akyemanyidde yekka nti singa anaakyogera kisobola okuleeta obuzibu. Yensonga lwaki omuntu oyo bw'omusanze nga tayagala kwogera muleke tomukaka, kuba ayinza okwogera ekigambo ne kikujja mu mbeera ate n'onyiga okusinga ye eyanyiiza edda abadde asirise. Ngenda kukusaba bw'oba omuntu aba asirise muleke tomukaka kwogera. Ate bw'osanga ng'omuntu ali mu kwogera ng'alina ebigambo by'ayogera, tuula muwulirize ayogere. Oba gwe by'ayogera olya ng'omutalinsa oba ayomba, muleke owulirize. Bw'owulira ebigambo by'ayogera tebikuyamba oba tebikwongerako nga bikuzimbula, then tambula ogende. Omuntu oyo ekimwogeza aba alina ensonga lwaki ayogera. Mu byayogedde mw'obojja eri abantu bangi nga teboogera. Kyova bakuga nti okuyomba ne kasiru ebiseera ebisinga batuli mugezigezi, weekanga kasiru akubye ejjinjo baakutemye kubanga togenda kumanya ki kyabadde agamba. N'omuntu ana n'agira si mwangu wakudiringa naye agenda okumalayo ekigambo ng'amaze okukola action kubanga aba ayagala kukulaga kikolwa mu byayogera. Kati comrade ngenda kugamba bw'osanga ng'omuntu ng'asirise, please muleke asirike, tomutinkula kwogera kuba kyanaayogera tokimanyi, kiyinza okuyisa obubi. So singa abadde asirise kyandibadde kikuyamba n'omanya ddira ogenda omusanga ng'alina time oyogera ng'ali mu mbeera akubula lwaki asirise. Ate era bw'osanga ng'omuntu ng'ayogera muwe time ayogere gw'osengejje. Lwaki okugamba statement here? Comrade manyi tuli ku social media, we are exercising our rights, but gwoba osobola okukwata essimu n'oyogera message gy'oyagala, lwaki osuubire nti abalala tebalina right kwogera? Era lwaki osuubire nti avaayo okwogera ensonga etakusanyusa alina kusirika oba kusirisibwa? Kyekibuzo number 1. Comrade njala mwige ekintu kino, tulwanirira eddembe ly'abantu ery'okwogera n'ery'okukola kye baagala. Oba omuntu ayogedde ekigambo ki, listen very carefully. Wuliriza by'ayogera, oba tobyagala tambula ogende, oba muwulirize osengejje olekemu. Neggwe bw'osanga omuntu n'omugata oyogera agwo tolina kyotugamba sirika by'oyogera tebirina makulu bigatta, muleka sooka ayogera owulirize. Oyo kye tuyita democracy, wetufuna intelligence, wetumanye omuntu anyize ku level ki. Tokimanyi nti omuntu bw'ayogera avaako obusungu ku mutima. Ne buli omugamba toyogera togenda kwawukanako na Nnyando atugamba nti temugenda kwogera wano. N'akwata ba Ede Mutu bali makumira kubanga boogera, n'akwata ba Kiro Kivu bali makumira kubanga boogera, n'akwata Smart wa Bobby kubanga ayogera, n'akwata n'abala bonna nga bakwata kubanga boogera. Togenda kwawukanako naye. That's what we call freedom of speech, freedom of expression. So comrade we nangenda baga bakatambika no mukawulirize. Abantu mbaleke boogere. Kyeboogedde kitunule mu kisengejje mulimu amakulu temuli makulu. Nabagamba ng'ebiseera bisinga ng'oyagala okubeera mu bulamu obukweyagaza. Weewalenga nnyo omuntu akuwujja obunyama nga takubulya kikyamu kikyolina oba kikyamu kikyokola. Yagalanga nnyo omuntu akucriticizing oba akubuulira ensobi ezo, kubanga akubulya ekituufu gwe kyotasobola kulana n'abantu kye batasobola kugamba. Gwe ekifuula omugagga okimanyi, be bantu bamwetoolodde. Nkiddamu, ekifuula omugagga be bantu abamwetoolodde. Ebiseera bisinga omugagga amala obudde bungi nnyo n'abantu gwe bolowooza tebalina mugaso mu society aba abajjamu ideas. Zatagenda kujja mbagagga banne ajjayo plan na implementing these ideas afunye mbaavu. So kifuula omugagga nti omugagga ekimufuula omugagga yeetooloddwa abantu abaavu abalina ideas, abalina ebintu ebyokutunda n'ebyokugula. Kifuula omugagga. Kati naawe njala kuyigiriza ekigambo kimu nti bw'oba totwala budde kuwuliriza muntu acriticizing kumanya kikyagamba, gwe kyoyita ekikyamu nti avuma oba akujereka aba akulaga ekituufu lwakuba ebiseera bisinga tetwagala kutegeera. Yagalanga nnyo critikiwa, muwulirize byayogera, opiikingemu okusinga omuntu akuga nti agondi wanyumye, agondi munnange olina ssente, agondi kino gwosinga. Si gwosinga, ago bagayita makweka nsaamu. Njala kuwako ekyokulabirako. President of Kyagulanyi Ssentamu mulungi nnyo mu kuwuliriza bakritiki be.
era ayigiddemu ebintu bingi nnyo era ategedde ebintu bingi nnyo n'abazze ku mawulire kwogera amanya bwagenda okwadressinga abantu ne munnamawulire mu interviewing amanya nti critic amanya engeri gyamukwatamu ekitali ku balala kyova toli musaako podcast yonna ng'anyoosa oba avuddeko no buli interview amubuuza ekibuuzo nga kiri personal oba nga kiri mu criticizinga asooka n'asirika n'amala ne composinga n'amanya bwagenda okudda mu critique wo era ogenda okuwulira wabanga interviewer amubuuza ebigambo nga alinga amuwana muga nti ate tonjubisa nnyo naawe tokirabanga wa president gakyogera president abeera ku podcast nga afeesinza abantu babiri ku podcast ayinza okufeesinga critique naye yamanya engeri gye bahandlinga ba critique naddala ba interviewers abo kati nekirala yamanya engeri gya handlingamu aba interviewer abamujubisa era kyovula nti atalobaga nti gunawe tonjubisa ate lwaki okugamba ekigambo tonjubisa aba ayagala kutegeeza nti byoyogera yes bituufu naye ojja kummeza amalala si kye nnina okubeera essaawa eyo n'okutunulako mu anya endala oba temukiwanga makulu kyetegereza nawe njagala okulaga kutegeeza nkugambe wanga obudde era manya ddi lwoddamu ddi lwobuuza ddi lwonyiiga onyiigirawo ani gwonyiigira byonyiiga bikuyambako oba bikutoolako ompulira bulungi nnyo ekyo bonoba okimaze okitegeera ojja kufuna emirembe ne bw'onooba tosobola kugatta bintu ebyo bitegeera kiba kitegeeza ogenda kusanga challenges mu bulamu bwo lwaki nkugamba ebigambo bino nga nkutegeeza nti bwe tuwa abantu obudde ne boogera tujja tegeera wa wetukolera ensobi wa wetulina okutereeza nakye tugenda okukola wabula bwoze babakulitiiki b'emimwa togenda tegeera ensobi eri luddawa ani agikoze ngenda gitereeza ntya era ngenda kuzzaako ki so tuwe obudde abantu tubaleke boogere tujja kufuna information gye tuba tetusobola kufuna so bakomredi mwenna abakola podcast ku social media platform ez'enjawulo omuli obwenyi bw'ekitabo ya Facebook omuli TikTok okuli YouTube channels okuli ne Twitter ne WhatsApp groups leka abantu boogere omanye kikyogenda okukola kikibakulooleza kikyogenda okuzzaako negaba maka bw'otamanya mukazi kyakulooleza oba nakibakulooleza oba toyina maka ne bw'omanya omukazi kyakulooleza n'abaana kibakulooleza weesootinga ng'obudde bukyali ekyo mukitegedde bulungi nakyo kibasomesezza mukitegedde eno message njagala egende mwenna bebamye kaadi oba batafunye kaadi in fact wali gwe bamye kaadi temwafunye bufunyi lwaki temwafunye njala kutegeeza muganda wange kyetuyita okuvuganya oba competition ebeera wakati w'omuntu asukka mu omu nga baagalako omuntu omu kyovula bagamba tewaliwo second card wabeerawo only one card yebeerawo or one chance tewabeerawo second chance mugaba card kati njagala bategeeza lwogenda mu kintu kyonna kye bayita competition oba okuvuganya manya kuliko awangula ne gwe bawangudde ompulira bulungi nnyo so saagala oddeeyo gwogenda nti guwadde olina ebisaanyizo kubeerako awangula ne gwe bawangudde gobadde okimanyi nti osobola okugenda ku embassy yonna ng'omanyi oluzungu odwogera oddufuwa baaka akawunti yo nnungi nnyo kuliko ssente pepa waakawo n'omuzungu amulaba naga hawa naye mu kwogera oluzungu olwo pepa waaka gw'otutte g'omanyi nti omusungu ayinza okuga nti you are too organized n'akuma visa tokiwudde ankongo olyaga nti nze bank statement yange baddeko ssente ezimala hotel booking nadde nagikoze air ticket nadde nagikoze ya 20 floor nazze nyambadde bulungi oluzungu nalwogedde buli kibuuzo kyonna nakizeemu niba nnyimye visa simanyi waaki kati njala kugamba mu competition mu kuvuganya mulimu kye bayita omukisa era omuntu otambula n'omukisa gwo kati njala kugamba mu bintu by'olina okumanya mu bulamu obwo
era wejjemu akajanja ka Smags eyalira kimanye nti buli kyokola kiriko okufiirwa n'okufuna ate buli lwofiirwa nga akkiriza nti okufiirwa kuli part of your life buli lwofuna nga akkiriza nti gwe chansi y'okufuna ebadde etuuse bw'obanga obadde ofiiriddwa tosula ku malaalo ebeera challenge kuba mu bulamu erina okubeerawo bw'ogamba nti nze Evans ndi wakufuna lw'onoofiira ojja ggula omugwobutwa onyoofe ate nga si ekikulu kiri nti life is full of challenges and what makes a man is to know how to overcome all the challenges he faced in his life. Ekifuula omusajja omukazi kwe kulaba nti ayita mu bimusoomooza byonna mu bulamu bwe n'abivuunuka n'abidda ebbali n'abeera successful. Bw'otamanya butya bw'ogenda kuvuunuka bizibu by'osanga mu bulamu nga ggolozo mu bulamu ogenda kutambulira nga obwagala tolina ky'ogenda kufuna mu bulamu era ogenda sigala ng'oliruuza. Kati gwe gobamye ekka njera kutegeeza. Kono kwadde kuvuganya obanga obadde muwagizi wa National Platform muganda wange kakkana toyomba sigala ku mulamwa entebe ennene kyekikulu kaadi yabadde ya kifo kimu kyebawadde omuntu kyokulabaga tekuliiko deputy chairperson tekuliiko deputy councillor nti yo kaadi ne bagyesimbako nno chairman abeera omu councillor abeera omu byebyo ne MP abeera omu tekubeerako omuntu amuddirira ekyo nakyo mukiteeke mu bwongo. So byenjagadde bategeeza ku nsonga abantu bamye kaadi please mukakkane eyo njivuddeko. Buli agenda okuvaayo ng'oyomba ovuma era ng'oyogera bingi tobadde wa Nuupu muganda wange tobadde wa Nuupu buli agenda okuvaayo ng'avuma ayomba tobadde wa Nuupu Nuupu kibiina kya revolution buli ekijja tugenda nakyo gw'okujjako ng'adde onoonya mulimu era nkimanyi nti ba job seekers bangi bafuna ebizibu oba tebafunye emirimu gye babagenze kufuna giya nange nkimanyi nti when you apply for a job somewhere ne batakuwa onyigamukko naye there is a difference between a revolution and job seekers. So gw'olaba yenna ng'ali mu kuyomba yafiiriddwa kalimu teyabadde mu revolution okitegedde ekintu ekyo. So buli gw'olaba ng'ayomba omulimu gwamuyise mu ngalo so si kujjako mu 7 oba nfunye bulungi nnyo. Those are job seekers bafiiriddwa mirimu kyovula nti bayomba nnyo kubanga kaadi tiwali gwe baasabye wadde n'ekikumi nti okuteekayo application yo oleeta omutwalo gw'emitwalo 2 emitwalo 3 no. Era kino president yasala amagezi marungi nnyo okuba nti buli muntu yenna abadde agenda okwesa mu kaadi ya National Platform application yali ya bwereere interview yali ya bwereere okuzzaayo kwa bwereere no interview ya tewali kintu kyonna kyakuteekamu okwewala ebigambo ebyo. Eri agenda okugamba nti nze nasonda ez'okuba campaign 2026 njala kugamba singa obadde ofunye kaadi president okujja mu constituency wa mu parish yo obadde wateekayo ssente nti ajja kube campaign mumwadde ssente ku olwo oba contribution gyobakola ku lunaku olwo yebegenda okufacilitating ebintu ebyo nakyo mukiyige. So oli ajja kuba nti nze nasonda sereza campaign era nasondera president tewasondera president weesondera kubanga naawe mulaali ze zibadde zigenda otambulirako ba MOP bachairman LC3 naawe ojja kubanga obadde part of that team kitegeeza nti ka contribution kakoledde in near future. So njala tutegere ebintu bino biri byanjawulo. So yenna ayomba essaawa zino please njala kugamba toyomba okujjako nga tewabadde waffe bw'oba babadde waffe kakkana kalira tuula wansi wabula nkuddamu oli wa ddembe 1 nkuddamu oli wa ddembe. Ebiina by'obufuzi bingi mu Uganda nga tonnavuma National Platform waliyo ebiina ebira by'osobola okugendamu ne bikuwa kaadi mu mirembe kubanga mu constitution ebyobufuzi temubamu mulabe wa lubeerera era mu bibiina by'obufuzi si kkomera nti basibiramu buli muntu yenna ng'ozizza omusango no. Oyina eddembe okugenda okusaba kaadi y'ekibiina ekirala kyonna ne kigikuwa. So teweetaaga kuba nga nabikuba nduulu nti ate otiisetiisa abantu nedda.
kwata omutwego yambala bulungi nnyo anti ogamba nti olina abawagizi genda mu kibiina kiri ekirala wandiise abawagizi bo bajja kwesalirawo ani gwe balonda. Nyongera okujjukiza kansala chairman RC3 chairman RC5 Kabereba MP abawagizi babasooka ba mu nnyumba yo abasigadde be balina okusalawo ku lw'eggwanga lyabwe. So bw'obanga ogenda okukyakya lukyusa ekibiina jjukira nti mukazi wo n'abaana bo be bawagizi bo ani nabo olumayiza obutaba tebakulonda. Mukyuse nga mumanyi bulungi nnyo nti muyina abawagizi abaagala enkyukakyuka nga ba national platform era bebakuwa okulondebwa lwe bakuwa kaadi. Kati bw'obanga nti ogenda mu kibiina ekirala kyonna oli wa ddembe wabula jjukira abawagizi bo tebajja kgenda naawe okugyako omukazi wo n'abaana bo eno bo baleseeyo mpozi bali bonoosanga eri. Kati ngenda kugamba tovuma toyomba towemula kwata bukwasi mutwegwo oyambale ne famire yo ogenda ofune kaadi mu kibiina ekirala tewali agenda kunyega. Era oyogera ebirungi byabadde okukola ki byabadde ogenda okukolera ekibiina oba byogenda okukolera ekibiina ekyo olw'ensonga tukimanyi bulungi nnyo abasinga obungi mwade n'ebigendezerwa mu kali kensoso fulumya aka 15 billions Museveni ke yateekawo yensonga lwaki mbagambye nti buli muntu kakkana wooli olabe kiki obadde ogenda okubeera awutuvuddewo. Ngene mbagane Museveni yadde ataddewo obuwumbi 15 oba yataddemu obuwumbi 15 ndi wano okutegeeza nti ku ssente ezo zonna yafunyeko 0.5 ku ssente z'abadde investinze. Yensonga lwaki nti okuyomba kungi nnyo lw'ensonga bano badde babaza omuzannyo gwabwe nga bagenda kukozesa opportunity eyo eya ssente ezo baziteeke mu kibiina okikyankalanya naye obudde tebulina. Nga nfundikira akatambi kano njagala oddemu ompulirize bulungi nnyo muganda wange yenna gy'oli. Njagala ofune ekifaananyi ekinene ekisukka ku kikyo ng'omuntu. Njagala ofune ekifaananyi ekinene ekisukka ku kwe ng'omuntu oba gw'olabira Uganda. 1 gwakayina nti wafunye kaadi olwaleero. By the way nga sinagenda wansi eyo abantu mwakyetegereza nti abantu abasinze okuleekana tebafunye kaadi baleekaana nga bava mu bitundu bira tebava mu bitundu bava kaadi gye bava. Mwadde mwakyetegereza abantu abasinga okukuba embooyi kula ku social media baleekaana nga gye baleekaana si gye balina okubeera. Mukitegedde oba mwakyetegereza abasinze okuleekana ku social media nga baleekaana batafunye kaadi si ba mu parish ezo si ba mu constituency ezo ate si ba national platform. Mwakyetegereza nekikuzaako 15 billions ziri Museveni ze investinze nti yafunyemu 0.5 katunda ba MOP. Mukitegedde bulungi nnyo 0.5 ziyafunye kitini nnyo tiyaweza ado na 1% kusente za investinze. Ne mukigoberedde abadde basinga okuvuga ekintu kino abantu batafunye kaadi nga bateekamu omuliro kwako okuleekaana si ba national platform. Mula muntu kwambala kintu kimyufu n'aleekaana ninga si wa national platform. Ndoza mwakyetegereza bulungi nnyo kikulaga ki bw'otunuulira abantu bonna bagamba nti ffe tugenda mu ADF tugenda mu PPF babuuze mu activities za national platform babadde luddawa ku kitebe tebajja mobilization tebabaayo tebalina activity yo nawo gyowalawebala namu faces zirabanga nako nze omanyi bwe mbasirira yivu ngoberera emitimbagano gyonna ejja national platform ngoberera nnyo abantu abatudde mu maaso awo abantu boogeddeko baani mu bitundu ebyenjawulo naye otunuulira abantu badde baleekaana ennyo nga presidency yo mu kibiina tolina woogiraba ngera tetubamanyi be baani ne baleekaanye nnyo olw'okuba nti badde bambadde engoye emmyufu okuloozesa abantu kye bano bankyukakyuka nno njera muyige abantu abasinga obungi abaleekaana si baffe bano basindike ekyo nga mumaze okitegeera njera mutandika okuyiga engeri gye bahandlinga issues abantu mbaleke baleekaane mujja tegeera ebituufu ate mujja kumanya bahandlinga issues mukitegedde bulungi nnyo kati kanzire ku nsonga eri mu bakomredi mwenna abatafunye kaadi buno bakanja nabo basindikira
okuddukanya ekibiina ky'ebyobufuzi si kuvuga mmotoka nti buli yagenda mu driving school oba yagiyigira mu mmotoka ya kitaawe oba eyanyina oba ya mukwano gwe asobola okuvuga emmotoka no. Okuddukanya ekibiina ky'ebyobufuzi mu Uganda, it's not a joking subject. You should respect Robert Kyagulanyi Ssentamu and you should respect the management or the leadership of the National Platform at this particular moment. When you look around, all the political parties are totally they are disorganized. But when you see that the National Platform is prospering in each and every way or in each and every level, get to know that we are moving. So katigwe comrade yenali eyo atafunye kadi njala kujjukiza nti sibuli ajjanja omulwadde nti ya musikira nedda, sibuli ajjanja omulwadde nti ya musikira nedda. Lwaki gwokaba tebakuwadde kadi, tebakubangako wadde embooko, tebakuttiranga muntu, tebakusibangako, tewali kye baali bakoze. Naye ng'ate byonna babikoze olw'okwagala ensi yo ng'ogirwanirira, kubanga buli kintu kibeeramu ekirungi n'ekibi. Bwongera ebyobufuzi manya eriyo challenges, eriyo okukubwa, eriyo okusibwa, eriyo okusibwako omugambo, eriyo okukolwa buli kimu ekyetaagisa. Bwe bakikoze lwakwagalako, oba wafiirwa ensimbi wazifiirwa otaddemu okwagalako, kuwakkiriza oyingire ebyobufuzi. Saagala oddire bunafu bwo obunenyeza kibiina kya National Platform. Saagala oddire kufiirizibwako okuteeke ku National Platform. Lwaki? Abantu abaafa eruweero Triangle abaleeta NRM si bali mu gavumenti. Baateekamu ssente bawaayo abaana baabwe, kati si bali mu gavumenti. Gavumenti ejjudde mbagamba n'ogwo. Abaleeta gavumenti baliiwo. Naawe njala kugamba in this process eri abagenda otuuka mu buwanguzi eri abatagenda tuuka, kati mwene enteekateeka buli kyokola ng'oyingira struggle kimanye nti kyokola okikola ku lwo ng'omuntu ne famire yo ku lw'eggwanga lyo. Tokikola ku lwa Kyagulanyi, tokikola ku lwa Kyagulanyi nkizeemu, okikola ku lulwo. Nga bw'osala oti ngenda kulya emmere, teri akkaka kulya mmere. Nga bw'osala oti ngenda kwebaka, teri akkaka kugenda kwebaka, okikola ku lulwo. Ngenda kusaba nga tonnakola video get nze nfiiriddwa bingi mu struggle. No, tofiiriddwa bingi. Ofiiriddwa bingi ku lw'eggwanga si lwa Kyagulanyi. Kyagulanyi akulembera mu bukulembezi kwa kifaananyi kino ekikukyusa ggwanga. By'otaddemu byali mmenti okubiteekamu, kubanga singa tobitaddeemu wandibadde ensi tekutegeera nti olwanirira ggwanga lyo. So wali oinvestinga ku lw'eggwanga lyo. Kati njala kutegeeza nga tonnayogera bingi. Ngenda kugamba abantu bangi bali mu kibiina kya National Platform n'abalala batadde ssente zaabwe mu nkyukakyuka eno b'otamanyi nga nakati bakyateekamu nga bali mu ensi yaabwe. Naye olw'okuba oli ku ground, olw'okuba bakumye kkaadi oba mukono bamumye kkaadi, olw'okuba kyowagira n'ekyogobera ekigendwa kyo tokimanyi, otandise okukola video ezireekaana nga n'ekyoleekaana tokimanyi. Gwoba oli mu struggle ng'obadde oga nti buli kiwateeka mbagenda kikusasula, teri agenda kikusasula kubanga eggwanga terisasula, gw'olina oddisasulira. Ompulira bulungi nnyo. Lwaki ebigambo bino njala kutegeeza? Oli presentinga bakomredi baffe abaafuna ebizibu mu struggle muno, eri abatamanyikiddwako buziikiro nga baafa ne babaziika. You represent them. Eri bakomredi abali mu safe houses oba mu torture chambers, you represent them because when we win bagenda kubeera liberated. Oli presentinga bakomredi abali mu makomera nga balinda justice gye batagenda kufuna mu kooti, nga when we win bagenda kubeera released. Boli presenting. Oli presenting abalita dabo Kenya. Police beyatta, government beyatta, nga balina okufuna justice. Nga tumaze okuwangula. Oli presenting a Fred Senteza, gobattira Busega bamutomedde. N'atafuna justice. Bureau participating oli presenting oyo ku lw'eggwanga. Oli presenting abaana bangi, ne Kawuma omuli presentinga, gobattira mu Arua. Natafuna justice omuli presentinga. Macheta ali mu komere sawa zino n'abala baliyo obali presentinga. Teri agenda bali presentinga okujjako gwe.
kati before nga tonnayogera bigambo nti nvudde mu kibiina sooka omanye obuyinza bwo kiri obuvunanyizibwa bwo ki. You represent a lot of people who can't speak and who can't stand. So don't focus ku busente bw'otaddemu oba nyimye kaadi, focus ku kifaananyi kinene eky'eggwanga. Kye njagala kutegeeza muganda wange, saagala gwemale maanyi na kwetyoboola. Ffenna tufiiriddwa mu struggle, teri atafiiriddwa. Oyo naba afiiriddwa koyini ebitaano ng'agitaddemu baafiiriddwa. Goba otaddemu kakadde naawe ofiiriddwa, ataddemu obuwumbi naawe ofiiriddwa. Ffenna tufiiriddwa. Saagala weetwale tuli special nnyo ku bantu abalala. The moment ovaayo okwogerera abantu ku lw'enkyukakyuka oba oinvestinze ne bw'ofiirwa ekintu kyonna oba ofiiriddwa. Teri afiiriddwa kusukka munne. Lwaki okugamba ekigambo kino? Bayinza okuteeka ku kanaalo kyo ne bakubuuza, omuntu afudde accident n'afudde siriimu, ani aba asinze okufa? Basobola okuteeka ku kanaalo kyani? Mibuuzo bagamba why? Twagala otunnyonnyole. Omuntu afudde accident n'omuntu afudde siriimu, ani aba asinze okufa? Oba ani aba afudde obwo? Ani asinze okufa? Okufa tekuli mu kusinga. Omuntu yenna waggwamu mukka aba afudde. Kitegeeza bonna benkanankana. Ne mu struggle bwe kitebwe kiri, teri asinga munne, ffenna twenkanankana. Wabula tukulemberwa Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tukkirizaamu, kubanga naye amaze obudde bwe n'ebintu bye okututuusa waatutuusiza. Nyongera okujjukiza comrade, Uganda ebaddeyo emyaka miyitirivu, ejja kubeera wa tugenda girekawo. Wabula tubadde n'enkwezenge bannabyabufuzi abadde beeyagaliza. Lwaki tubadde n'enkwezenge? Bwe tosobola kungamba nti omuntu yali memba parliament ebisanja 3 gy'emyaka 15 akyagala obwa kansala. Tosobola kungamba nti omuntu yali chairman wa C5 okumala ebisanja 4 ayagala bwa kansala. Oli yali presidential advisor kati nga ayagala wa chairman wa C3 oba chairman wa C5. Kitegeeza the world is not fair. People are not satisfied with whatever they have in life. Buli kimu bakyagala. So bw'otunulira abantu abo nga tewaliwo limiti ku bye baagala, kitegeeza tulina ekizibu ky'amaanyi nnyo. Abajjoogezi bangi n'abaagala ebyabwe bangi. Kati ngenda kugamba nga tonnakola video kuyomba, sooka weetunulemu omanye ky'olwanirira. Lwanirira eggwanga lyo nga terinako wakulwanirira, kubanga ebijja bingi by'otamanyi ate by'ojja okwewuunya. Tokola decision nkyamu kuyomba ng'oyomberako b'otamanyi mission yaabwe. Tukimanyi bulungi nnyo nti abantu abatamanyi byabufuzi bangi mu Uganda nga kye bagamba olwo kye bagenderako bejjusa obudde bugenza bamaze mukozesa ensobi. Weetereze muganda wange ng'obudde bukyali. Bw'onoovaayo n'okola bitali bituufu, kitegeeza nti tobadde era toliba. Mwandibadde mutuyambako okuggusa ensonga zino kubanga tubadde bwate tukyaliwo ku lw'eggwanga. Obudde bukyaliwo okuddamu okwekuba mu mutima. Totunulira kaadi, tunula ekigendo kyakujjako Museveni. Bwe tujjako Museveni, eggwanga ligenda kuba lizeeyo mu reformatory setting. Nkiddamu, bwe tujjako Museveni, eggwanga liba ligenda kudda mu reformatory setting. Why reformatory setting? Buli kimu kigenda kuddayo nga bwe kirina okubeera, ng'amateeka gakola, economy eddemu esetingibwe, ng'abasuubuzi bakola, abalimi bakola, amasomero gakola, amasannyalaze weegali, amalwaliro weegali, enguudo zikolebwa, looni zigabibwa, zisasulibwa mu mitendera, tewali babbi, amateeka gakola, buli kimu nga kitambula. Buli kitegeeza nawe tojja kuwa sekita wogenda kukola kuteeka kati ssente k'okukuddamu okuloka ekitaliwo leero. Naawe ali mu NRM nkutegeeza nti oli mu busibe, bakusigira ekifaananyi ekikyamu. Eggwanga lyetaaga reformatory setting ne liddayo. Nti edda abasajja baakolanga ensimbi ne bagaggawala nga tebagenze mu bbanka kwewola. Lwaki? Economy yali etambula bulungi nga tewali bufere, tewali bubbi, tewali kususula mu mawanga, tewaliwo omwana wa gundi. Buli muntu omufu buli mwagufuna okusinziira ku ekyo kye yasoma n'obuyigirize bwe. Naye kati ebintu bikyuseemu olw'ensonga abasajja bali mu nkola etwala eggwanga. Kati ngenda kugamba nga tonnakola era, please nkusabuddemu weetegereze ensonga zino, oyimirire ku musingi gw'eggwanga, totunuulira kaadi.
tetuli mu nsonga za kufuna kaadi, tuli mu nsonga za kununula ggwanga. Era nawe yafunye kaadi, twongera okujjukiza tuli mu protest vote. Okufuna kaadi kikutegeeza nti watuuse mu office. Tulina okujja kaadi wajja ofunye kujjako mu 7. Si kufuna musaala gwa mwezi. Era nawe onoogenda mu kasenge gyako ng'obwongo buli awo kitegeeza naawe twakoze loosi mu ggwe. Era nawe kigendera tekijja kwawukanako n'abaana bazikanda bataazifunye. Nyongera okujjukiza buli yafunye kaadi wagifunye lwa protest vote kujjako mu 7 si wa kifo ogwo si mulimu. Bakutadde mu kifo ekyo okunga okosa office yo okunga bana Uganda okujjako mu 7 nga ne series ofuna mu council ogenda ziteeka mu struggle okunga abantu okujjako mu 7 bwe tunaba tutuuseeyo. So gwe yafunye kaadi teweeyibaala nti nafunye kaadi ze nakikubye nno oli mu kifo ekyo lwa protest vote kubanga tugenda kukozesa office zennyini okulupinga mu bintu ebimu bye tugenda okukola okujjako mu 7. Nyongera okujjukiza tolooza tiwafunye kaadi wakikubye wakimaze nno. Tuli mu nsonga ya kujjako mu 7. Ekyo nga nkimaliriza buno bakanjala bosindikira abasirikale mwenna. Abasirikale ba UPDF mkimanyi essaawa zino twogerera barracks zisinga obungi babajjeeko emmondo. Era emmondo bazitaddemu amale ne baziteekako n'abakuumi ne baziteekako ne alarm. Amo temulina mmundu kwetoola barracks zonna mu Uganda. Naye nyongera okujjukiza nti gwe bakugiddeko emmundu ng'omusirikale ng'ate okimanyi kyekufuula omusirikale uniform na mmundu okyali musirikale. Naye ng'ate nkujjukiza nti omusirikale yenna nga yatendekebwa osobola okukozesa skills zo okutaasa eggwanga. Bw'ali okuba ebirayiro ng'oyingira amagye ago kutraininga wagamba ngenda kusaavinga eggwanga bannayuganda n'okukuuma ebintu byabwe. Okakasa okuumi bannayuganda, okakasa okuumi eggwanga Uganda n'ebintu byabwe. Oba Museveni akozesa mu bintu by'ekisiru. Omukulembeze waffe bagamba buli muntu yenna asaavinga eggwanga ng'oli mu bitongole by'okwerinda olina akakadde ko kakulinze $2.8 ne bonus ate nga mufuna leave. Kyagulanyi teyeekyusa ekyo yakyogera. Gwe ng'oli mu UPDF, gwe ng'oli mu prison, oli mu police. Nyongera kutegeeza nti obudde butuuse. Namwe mukimanyi nti offices mwali muyina mweyagaliramu ziri basajja bagwira. Abamaje mukimanyi nti abakulya platonism mwe abakulira ebikwekoto byonna kati si bannayuganda bagwira. Yessa muzuke mutaase eggwanga lyammwe. Omukulembeze baga nti akakadde kaakalina mumanye nti bannayuganda balinze mmwe wadde namwe mugamba mulinze bo. Ebigenda mu maaso mu magye nga bakwata abakulu bonna balaba bawummuza. Kyakulabira kere kibalaga nti eggwanga teriri seefu. Ate bakwatira omukulembeze omunene oba jeno ne bamuteeka emabuusu. Kati gwe kulutu atalina adde nnyota n'emu bagenda kukola ki? Nkubuuza kulutu ali mu UPDF, kulutu ali mu SFC ng'oli indigenous, ali mu police, ali mu military, ali mu prison. Wekwatidde mukama omuteeka emabuusu nga bennyini bamukozesa ensobi gw'osuubidde bagenda kukola ki? Mwe kennyini mwandibadde mweyagalira mu ggwanga lyammwe. 1 essaawa zino omwana asoma mu ssomero erisookerwako nga yaddeko ng'empya omweru asomera emitwalo aga ofuna ssente meka omwezi? Olina omukazi, olina abooluganda, olina okugula poloti, olina okuzimba kubanga amagye mulimu. Naye ogenda kaddira mu uniform ere mu uniport nga tolina kyokoze mu bulamu obwo kubanga tolina benefits. Njala kutegeeza mweyunge ku mugendo ogw'okutaasa eggwanga lyammwe libeenyumirizeemu anamwe nga mbenga muli safe. UPDF officer, prison officers, military officers, police officers obubaka buno baweereza. Ate mulekerawo okutulugunya abantu nga bankyukakyuka abaleese mu magye ba mu safe house. Please abannayuganda bannammwe tembatulugunya. Museveni abakozesa ensobi kubanga yagambye nti is going to protect his gains. Mu constitution ya Uganda teri mukulembeza ina gains. Gains ziba za national tezibera personal. So when a leader comes out and say that please vote me so that I can protect my gains. Which gains? We have on national gains, not personal gains. Kitegeeza nti bakuma biba babye ni bali mu kubba essaawa zino kye tutakkiriziganye nakyo.
era abadde asana kuwaabirwa kubanga tokkiriza gavumenti protecting again zange ng'omuntu. So mbategeeza mwenna mutegere ensonga zino ng'obudde bukyali. For God and my country, bakomredi mwenna akatambi kano kabatuukeko, mubeere bagumu, temuleekaana. Ebisigadde tujja bikwasaganya olunaku olulala. Mukama bakuumire.